Kitegeeza Sebatta baliwo n'abasooka mu kisaawe butereevu emyaka nga 10 emabega 10 kubanga ofulumya olutambi yasooka kuyimba tanakwata lutambi nenga agenda yasooka yimbiriranga makanika yali musajja makanika bana abakanika emmotoka n'ebiringa ebyo so oyo yali ate ye waddanga ye positionings okusinga ku bano kati awo nga adda ku Sebatta amugoberera mukulwawo ye Kasozi then ate awo basudde ngasingayo ko Kafeero oba omwaka then Kafeero n'alyoka addako kitegeeza oli yali siniya w'abano ababiri oba oli awo so bwekityo bwe kyali kale banyabo ne basebo tubalamusizza mbaniriza muli mutya mwasuze mutya musibye mutya yonna gy'osinzidde okutulaba nze Sesanga Batebe Great kansubire obulamu bulungi kansubire bitambula bulungi olunaku olwaleero ndi ne munywanyi wange Charles Kiwuwa abasinga mu muyita smart era bw'oyita mu Kampala bw'oyita mu bitundu bya Uganda ebitali bimu bamanyi smart ebya Charles tebabimanyi smart ogamba otya tusanyusa okulaba bitambula bitya bwe bityo nga bw'obiraba nange bwe mbiraba nsanyusa okusanga muto wange era neesiimye okunkyazaako olunaku luno olwaleero programu yongiraba byonna byokola binnyumira era mbyagala amina sebo nange neesiimye okubanga ndi omu ku bantu b'oyise okwogerako nabo betukukunuddeyo abo abeekweka ate nga balina ebigambo ebingi ate ebirungi manye ensi etambula kati nakuyiga netuyagala kola folofoto biki bikya twagala ekintu omuntu kyawulira najjamu ekyokuyiga smart oli omu ku bantu abatono betusigazza mu ggwanga lino abamanyi omuziki n'okusinga twogera ku muziki ogwo ogwannyikira ensi gwe yawulira n'olwaleero gwekyayagala Uganda tetuyinza kwogera ku music wa Uganda netutate tubala kati generation 2 eyokusatu transition yekyaganye okuva mu yokubiri okudda mu yokusatu tubale ya Kafeero basudde ne Sebatta tubale ya Bobby Wine Bebe Kulu ne Chameleon tukyaganye ofuna yendala olwaleero kubanga zine engeri gye zibulabulira awo mpola mpola netulowooza nti oba olw'okuba eri generation abamu baavaawo n'ebintu ebirala bingi ebitulowoozesa ekyo nti bano bakyaliwo naye tutunulye generation enkadde gye tuba tutandika nayo tujja kutandika n'omuyimbi Prince Job Paul Kafeero ow'Ekyaggwe twagala tutunulire Kafeero bye tunaaba tumutunuuliddeko bwe tunaayongereza omulundi omulala 1 gwe Kafeero wamumanya kyenkanaki namumanya nnyo kubanga mu bayimbi bedda oba be tuyinza okuyita abaluddewo oba oli awo gwe nalaba ennyo okusingako ku balala bonna gamba ng'ayimba n'okumusangako awo kubanga ye namulaba nnyo kankyogere bwe ntyo namuyingirira ddala yannebbisanga ne ku ssomero okugenda okumulaba kati kitegeeza nti nno abo abedda oyo ate ye mumanyi nnyo kubanga afudde ejjo ly'abalamu wano nga 17 ogwokutaano 2007 nali musajja mukulu ddala saali muto bwe yafiira so namulaba tutunulire Kafeero obuzaale bwe wabutunuulira nnyo oba wabusomako wagezaako kubwekenneenya Kafeero yazaalibwa ku kyalo bakiyita Mulajje Mulajje kiri Nkokonjeru bw'ova Nkokonjeru mu tawuni ng'odda ku Lwengogwe awo ekyalo ekiddako bakiyita Mulajje wazaalibwa maama we eyazaalibwa Vincent Abaganda bamuyita Vincensio Naganga yamala n'afuuka wumalu ng'asiramuse yasiramuka nga amaze okuzaala yasiramuka musajja mukulu era agenda okufanga musajja musiraamu naye nga yayitibwanga Vincensio Naganga ne maama we baali bamuyita Fulomera ye Florence so yazaalibwa eyo Kyaggwe mu mwaka gwa 1907 era we yafiira yali agenda kuweza emyaka 37
mu mwezi nga gwa 7 kati ye yafa gwa 5 yalina emyaka 36 weewaawo yabuzaabuza nnyo abantu olw'ebyo bye yavaamu era abantu abasinga beekanganga nnyo nga bamanyi nti omusajja afudde Kafeero ateekwa okuba nga oba ali awo wa myaka 5 so bye yakola byabuzaabuza nnyo abantu n'asomerako ku masomero nga Enkokonjeru St. Paul Boys St. Paul Boys kati ly'abawala n'abalenzi naye ate lyasigaza erinnya St. Paul Boys. Ye mukula kwe na bazadde be ne basenga era ku kyalo ekiriranyeewo bw'ova Mulajje oyingira ekyalo ekyo kye bayita Masaaba yaziikibwa era gye yagula ye weewali enju ye gye yasooka okugula nga ye bwe bamuzaalira wano yasenguka dda ku kyalo kirala ng'akuze yasenguka n'adda ku kyalo ekirala weewaawo ne kitaawe mwennyini yasenga ku kyalo kiri Masaaba eky'Emasaaba oluvannyuma era Kafeero kyekyalo kyasooka okugula kyekyalo kwasooka okugula n'enju gye yasooka okugula nga ye ekyaliwo yeyo gy'olaba ku kijja kye eyo enju gye yagiguliramu era yagyagala ebeerewo singa teyagyagala yandigimenye eyali badde agimenya n'ateekawo endala yasomako bw'asoma yagobwako ne mu sukulu kwaya ng'ayimba baali tebamukkiririzaamu olw'ensonga obutonde bwe yali musajja wa nsonyi ow'ebigambo ebitono ddala ng'awulira ye asobola okuyimba naye kwaya eyo mu masomero baayagalanga nnyo abantu abajagujagu ate nga bamulaba ye wakugiraagira wa bigambo bitono kwaya n'aba nga teyasobola kufuna chance egigendamu. Kafeero bw'atambulira mu bulamu obwo atandika kino ekitone kyo kiba kikusika ku myaka gino emito. Ku myaka egyo emito yafuna omusajja eyali amanye endongo naye nga talabika bulungi nnyo. Omusajja oyo okulabika obulungi kyeki mu mbeera physical appearance nti oba waali wayonjo. Omusajja oyo yasulanga mu nju nga yakifulukwa. Kati olw'okuba nti nno Kafeero yali ayagala oli kyakola yavanga yasule mu kifulukwa kiri n'omusajja oyo naye ng'ate ali smart nnyo kwegamba nga bw'onaaba n'ekintu ky'oyagala naye n'ogenda okubanga obwa smart bwa Kafeero bwe smart nga agenda asula omusajja oli waasula ng'ate mulenzi muto. Kati ekintu ekyo ne kibeera nga kikaluubiriza obulamu bwe naye ng'ate olwedde kyakola ki kyayagala ng'omuntu oba oli awo yali akola ki yali akyagala. N'atandika okutambula n'omusajja oyo ne wabeerawo omukyala eyamulaba n'amugamba nedda tosaanidde kubeera mu kifulukwa oli muvubuka muto naye tunuulira omusajja oyo n'ekintu bwe kijja oba ne kibatuusaako obulabe kibasanga omwo lwaki oli bw'otyo. N'amuwa ku kibanja kye w'alina okuteeka akayumba era assaawo akayumba. Olwo Kafeero ng'akyasoma? Olwo Kafeero ebyokusoma ng'abirese? Ebyokusoma abirese kubanga yagenda kyesikunyonyodde nti yagendako ewa mwannyina. Yagendako ewa mwannyina okubeerayo. Mwannyina n'atandika okumuweerera ssente ne ziggwawo. Ssente bwe ziggwawo n'amugamba muko sikyasobola kukwongerayo olwa kino ne kino ne kino. Kafeero awo atandikira ennyo ebyo eby'okuyimba okwatagana n'oli omusajja ayiga endongo esebo. So bakwataganye omukyala amuwadde aw'okuteeka akayumba? Amuwadde aw'okuteeka akayumba. Atandise okubeera awo ekyewuunyisa ate awassa oba afunisa muwala w'oyo omukyala olubuto. Isitole bw'agamba. Bw'owulira ennyimba ze ezasooka mulimu nti wali owulidde ku luyimba lwe bayita abakazi okuwasa. Mulimu ekigambo ekigamba nti ampaana mulina ye supa wange Josephine. Ampaana mulina ye supa wange Josephine. Omuwala oyo yali ye muwala w'oli omukyala. Yes, gwazaalamu omwana we first born. Eyasooka. Omwana we mwennyini asooka. Omubereberye amuzaala mu mukyala oyo. Awo kwe kukwatagana n'abasajja abalala abaali abakugu ennyo mu kusuna endongo. Mwe mwali Kidoomoole olwo awo atandise okuyigirira okukola ki okuyimba akwataganye ne ba Kidoomoole bamubangudde okusingako awo. Okwagala kwa Kafeero okusinga kwali mu kuyimba kwali mu kukuba bivuga? Kwali mu kwagala kuyimba naye emirembe egyo
nga kizibu nnyo okuyiga okuyimba nga tomanyi kivuga kubanga nalina mukwano gwange yafa bamuyitanga Maaka Makumbi yaŋŋamba yagenda olumu okugenda okuyiga okuyimba yagenda ng'ayagala kukwata nnyimba mu mirembe gy'edda amiitinga omusajja bamuyitanga Fred Kiwanuka ye yayimba Fiina kulikayo okusoma amubuuza omanyi okukuba ekivuga n'amugamba simanyi n'abuuza kati ani agenda okukikukubira Kiwanuka ng'amubuuza kati kitegeeza kubanga frogo ogirina muli gw'omanyi we kitambula kati emirembe egyo tosobola kuyiga kuyimba nga tomanyi kukuba kivuga naddala ekyo ekyajjita so kitegeeza nti yali oba gibanga miziŋŋoonyo era mu seppiki kati byalina kutambulira wamu so kitegeeza okuyiga okukuba ebivuga yali ayigira wamu n'okuyimba awo waakolera ekibiina kye bayita Pluto Boys ku kyalo okwo Pluto Boys Masaaba bali awo bakidomole balimu ekyo Pluto Boys bayimba ku kyalo okwo era ng'abantu oba oli awo babamanyi kubanga Kafeero wanjawulo muuko nti abasoma ebyawandiikibwa bagamba nabbi takulirwa taba w'amaanyi gyaza taba muganzi gye bamuzaala kaakati ate ekyo kyo Kafeero tekikola Kafeero ye muntu yekka ndowooza mu nsi bw'oba teweegendereza akyasinza okuba omuganzi gye bamuzaala ndowooza era ne enjogera egamba nabbi taba muganzi gyazaalwa naye Kafeero eyo yagimenya kuye teyakola kuye tekola yakyasinza okuba omuganzi kubanga kati ne bw'oteekayo ekivvulu era ku lwa Kafeero abantu babeera bwe bati bw'otalanga nalabako ekivvulu kyategekebwa Mwami Kiviiri ndowooza yali 222 nga tebalanze nako baaweza abantu 8 mu kisaawe kati ebyo tebikola kubanga olyewo ekindi ku mwalo ow'ennajja owaawa yagamba tugenda kulaba musajja waffe so atandika bw'atyo okuyimbirira ku kyalo kati ekibiina kya Lukwata kiba kigenze mu kyalo eyo okuyimba Lukwata kyekyani Lukwata kyekya Livingstone Kasozi emirembe egyo munne yali amaze okufa gwe baali naye nga badirector munne ye Katende kakati ekibiina ekyo kigenda eyo okuyimba kirina Katende ki Katende bamuyitanga Katende Moses Katende basudde yamuyimbako yamuyimbanga nnyo Katende oyo Katende ye musajja eyasooka okuleeta emizannyo mu kuyimba oba kyoyita melodrama music plus drama n'obitabika wamu emizannyo gy'owulira olina omulala n'ayimba n'azannyamu kasikiti n'akola ki kubanga Katende oyo y'omu ku basajja abaasooka okusoma MDD Makerere University mu Uganda kosi mu Uganda be basooka abayizi kubanga Makerere University Department of Music Dance and Drama nange kwe nayitira yo department ebiseera ebyo yatandika 1976 wano Makerere abo be bayizi abasookamu Moses Katende oyo kati agenda okufubutukayo nga mulungi nnyo mu drama so ye baalinanga n'ekivulu kyabwe bakiyitanga emboozi y'endongo nga kitegekebwa ne munne gwe bayita Muzeeyi Matiya Luyima kati ng'ebibiina bijja okwegera amaanyi kiriwo ekisinga okuzannya kyova olaba ennyimba ez'emirembe egyo bw'oba tozannye nga bw'oyimba kyali kyakaluubirizanga nnyo oluyimba olw'okutunda so nga kyova olaba nti ezo lwakigundi olumbe lwa Sepiriano lwatunda nnyo ennyimba za Matiya Luyima ennyimba nga Mpanga drama yali yeefuga nnyo ekintu ekyo so gurupu eyo eba egenze eyo enkokonjerwa okukola ne zireeta Paulo Kafeero omwana w'oku kyalo abasinga bagamba yajja nga ayambadde seppeewo katamu enzirugavu seppeewo katamu yene enkofiira eya round nga nzirugavu n'essaati abamu bagamba yali njeru abalala bagamba yali ya light blue naye nga yali mu kala buli omu kisinza we yalabira kaakati omuvubuka oyo ajja amiitinga Livingstone Kasozi eyali mukama w'ekibiina ekyo obudde obwo bw'amutuukirako amugamba nze Paulo Job Kafeero ndi muyimbi w'oku kyalo kuno
koka sozo yimba nti yimba mwawo nkoleki ntitandikirawo tuwulire ng'akolo by'oluyimba olwo lw'empisa abakazi okuwasa nga lunyumira nnyo Kasozi kubanga ye yalina omutima oba ogutakotogera yali ayanguyirwa nnyo ng'alabye talent Kasozi Livingstone n'agamba ono ajja kukola kyava amugamba gwe anaasookawo n'abalala tujja kugoberera gwe n'atuma mwannyina Kasozi atuma Nabiryo mwannyina Basudde genda ondeetere munnange Basudde alabe ku mwana ono bw'atuuka ne bayita Basudde naye n'amugamba tandika n'atandikirawo nga n'amazina kwatadde Basudde n'amuddamu ekintu kyekimu gwe anaasooka wali ffe tunaddawo era Kafeero yafuuyibwa ssente nnyingi nnyo ku lunaku olwo okusinga ez'abayimbi abanene okusinga ez'abajja bonna ye yali mbantu bakamanyi katabani ka gundi n'afuna ssente nnyingi nnyo ku lunaku olwo era lwe lulinga olunaku lw'ekisumuluzo kye n'agamba Kasozi nti nange njagala kubeegattako kujja mu kibiina eyo tukoleki tuyimbe era mu bufunza awo omulimu yali amaze okugufuna wabula Kasozi yamugamba ojja kuddayo ewaka osiibule olyoka okomewo ojje olwo bagenda kutandika kutambula naye nti ojja kuddayo osiibule olyoka ojje mu butongole olwedde Kasozi yali amaze okumubuulira gy'alina okubasanga bw'atyo Kafeero bw'ajja e Kampala ne yeegatta ku kibiina ekya Lukwata. Olwo twogera bino ng'enkolagana ya Kafeero ne taata ekyaliwo kubanga okusinziira ku byogerwa naawe by'otugamba kitegeeza nti taata wa Kafeero baayawukana akyali ye n'agenda ayiye obulamu we yaviira mu ssomero ate naye tamuweeredde na biki. Enkolagana ye ne taata we byali weeri naye ntonotono kuba taata we ate ye yabeeranga Kampala. Byakolanga nnyo abamanyi ebyafaayo bagamba yali nnyo mu kutunga engoye bano abasosi b'ekyalaani yatungirako mu Owino n'awalala. Kati omuntu abeera mu kyalo n'ow'e Kampala omulembe ogutalina ssimu enkwatagana eyo waabangawo n'abazadde abagenda safaari n'amala emyezi 5 nga tomulabyeko tojja kumuwuliza kubanga tolina ssimu. So bwe bulamu obwo mwe yatambulira okutuusa lwajja wano. Kafeero mwana wa mumaka yesebo mwana wa muzeeyi yeddira nkima. Kafeero aba yeddira nkima ngamba mama ye yali ewaka. Mama ye yali ewaka. Mama ye yali ewaka sebo. Okay. Kafeero atandikawo okuyimba ajja Kampala ajja asinkane Kasozi ne munne Basudde mu kusibula byali agenza okusibula baaliyo yabalina kubanga era yalina omukyala n'omwana Josephine ku myaka nga mito ddala yalina omukyala n'omwana mu kayumba ke akatono ddala fe abaakulira mu kyalo obwo obuyumba tubumanyi kibuyi kimu era tubukubye kiyu kimu ate ezo mpya obuyumba bwabanga bwa ssubi bunobukolanga tenti bugwa bwe buti. Okay. Obuyumba obwo fe abaakulira mu kyalo fe tusinga okubumanyi kati abakati bayinza bumanya nnyo bano abagenda mu kampu si bwebwo obufaana obufaana n'amatundubaali naye babuzimbisanga ssubi bisanja na byayi nange ndi mukulu obwayo ne bakaluka ne bakaluka ajja era yalina okusiibula omukazi walese ewaka ajje mu myaka mito ab'edda nno baawasanga nnyo nga bato myaka 15 myaka 17 aba alina omukazi bw'ajja atuukirawo mu Lukwata ayimba kubanga yatuuka ne style oba oliawo nti yalina performance nga bwe nti drama yali yeefuga nnyo ebintu ebyo kati agenda okutuuka mu gurupu ero ng'eri amulina nga Kasozi ono mu drama mulungi nnyo kyamwanguyira okubeera nti ono afuna gwayigirako kubanga ate ng'oli Basudde mu kuyiiya nga ate naye mulungi nnyo naye ono kuba baalinanga buli omu nga bw'omanyi ttiimu nti buli omu asobola kino. Kasozi yali very good mu kutendeka omuzannyo gwandibadde gutya ku stage tunaazannya tutya tunaayimba tutya onaayimirira otya owendo nga anaayimirira atya
was a very good stage manager mu kigambo eky'oluzungu ndowooza kyenyinza okukozesa kati ono kyamwanguyira okubeera nti drama we gwe yalina omuntu asobola okumulera mu ntandikwa ye Kasozi so bw'atyo bwe yatandika waayita emyaka mitono nnyo teyabandaalawo ne yeegatta ku Makula ekibiina ekirala olwo Lukwata agidduseemu Ab'Amakula bamugambye oyimbye awo emyaka ebiri tebannakukwatira nnyimba jangu tukukwatire beba Nsubuga Bernard n'abalala yes bamugjayo eri bamuyingiza mu Makula bamukwatira alubamu yeesooka alubamu eyo ekwatibwa okujinja road studio ya Dipe bagiyita Muvubuka Munnange alubamu eyo studio eyo ya muzeeyi bamuyita Diprok Segawa akyali nno Diprok omumanyi akyali mulamu naye yali akwata ennyimba ezo naye nno mulamu ali awo bunnamwaya bamuyita William Mukasa mulamu akyaliyo kati mulamu yali akwatamu eyo studio kubanga ava mu studio eno eya muzeeyi Edmond Batte omugenzi oba wamuwulirako yazaala Batte Joseph owabukedde ava mu studio eri muzeeyi Diproko yali amaze okukola eyiye agenda direct mweno oyo Mukasa yakwata albamu eya Muvubuka Munnange olwo Kafeero butamukwatira nnyimba kyekyamujja mu Lukwata oba baalina ensonga endala oba byali bikyatambula bulungi byali bitambula bulungi oba oli awo naye omuntu empologoma ennyingi bwe zibaawamu ekyo nakyo kyabulabe nga ono w'amaanyi wabaawo abasobola okubuutikira abalala kubanga bino ebya entertainment okubuutikira oli ali waggulu kisobola okukaluubiriza naye ate bw'ovaawo n'ofuna space endala ate kisobola okukwanguyira si kyangu kyamuyimbya zze ne bw'aba yeewulira ekitone kumala gamenya oli abaddewo ebbanga ddene ng'azimbye abawagizi be so avaawo ayingira Makula n'ayingira Makula nnyimba akolera bunnamwaya ewa Diplo bunnamwaya gy'abeera saawa zino naye gundi eyo studio yali ku Jinja Road awo yali awo ya muzeeyi Diplo okusegawa atandika okukola olwo olutambi olwa Muvubuka Munnange ye alubamu ye yasooka okukwatibwa ye 1989 nga tuyingira 9 yatekako ennyimba mmeka ennyimba ziri 6 ennyimba ezimu nnyinza obutazijjukira nsinga nnyo okujjukira gundi Muvubuka Munnange kubanga bwe nzijjukira awo olutambi oluddako be bakazi okuwasa luli ekyewuunyisa nti ate lwe yasooka okuyiiya naye ate luli ku lutambi lwaki teyalutandikirako simanyi ekyo ndowooza kyali kyamaki naye lwe yasooka okuyiiya ng'omuyimbi abakazi okuwasa naye ate alukwata ku alubamu ate yakubiri abakazi okuwasa yali ategeeza ati yali abakazi okuwasa abavubuka kubanga era yakugamba nti ye bw'oli mwemalikirako gwe omukazi omukadde kadde ojja kuvaawo naye kubanga nti okutta akavubuka kato ddala okatadde mu kisenge kato gw'oli mukadde okamazeeko n'emirembe tekasobola kubaako gwe kafuna kwegamba bw'oluwuliriza lwefaananyirizaamu bashuga mami lwewagala okufaanana mulamwa gwagala okufaananamu ogwa mukyala Kandida olwabasudde kubanga olwa mukyala Kandida lupyamuuko lwabakazi okuwasa kitegeeza ebintu ebyo byava dda nga weebiri ng'abakazi bafunayo obulenzi tewali kintu kipya tewali kintu kyogenda kukola nga kipya Basudde yayimba nti ensi bwe yabeera kuva dda ku jjajja Adamu tukwate ebitabo so tewali kyogenda kulaba nga kipya so abeera Kafeero atandise olugendo olupya olugendo lwa Makula bw'abeera mu Makula mwajjirwa ekirowoozo ekikola ekibiina ate mu Makula asanga mwalimu abayimbi abalala mwalimu bayitirivu kiwa nno teyali omolowooza Kiwanuka Fiina mwalimu bamabirizi bonna baali omwo omugenzi Mabirizi yooli gwe yayimbako Mabirizi oba Mabirizi lwamulya ntamidde Mabirizi lwamulya yafa muto wa myaka nga 23 era yalina style ennyimba ye yalinga ya Kafeero yali azaalibwa eyo Bulemeezi be bantu be yasangamu bw'abasangamu
ate yajjirwa ekirowoozo ekikola ekibiina olwo ne wanaavaawo mu makula ne mu makula ayagala okuvaawo olwo abaddewo okuva 89 ayagala kuvaawo mu 92 giba myaka esatu ayagala kuvaako kyokka talina byuma talina yadde ebyuma wadde akuuma akatandikako naye endongo yagiyiga era ayimba alubamu gye yaddamu okukola yagisabamu byuma bw'agisabamu ebyuma yabifuna ebitonotono naye teyalina jazz bakasiwukira ebiseera ebyo nga baliwo bakasiwukira Lusiini ekike kubanga era mwami Mukasa agamba nti oluyimba lwa muvubuka munnanga ajjukiranga ekike ye yalusaasaanya yekyagamba kyajjukira so be baaliwo mu biseera ebyo ne ba Kato Sekandi akyali mulamu Kase ne Lusiini naye akyali mulamu Mungu akyabadde obulamu bwenyala okunoonyako ye Kato Sekandi Kase waali wano waali Muzeeyi Kase adiiringa nnyo mu bino ebyenkoko mmere ya nkoko nabiki waali awo mu Kisenyi awo mpozi nga yavaawo ojja kumunoonyako ne historamu ya ne Muzeeyi Lusiini naye waali ataliwo ye Alex nga bayo oyo bamuziika eyo Kyaggwenge ewaffe ekike Kasule ne Muzeeyi Kasiwukira bamuziika wano Nanziga yes abo be bataliiwo naye baliwo ebali so alubamu agitundamu byuma kyokka bamuwadde ebyuma bamuwa gita neya rhythm ne bamuwa eya solo neya bass tebamuwa jazz nasigala nga tamatidde tayita nga tayita naye nga era ali yaddeko agiguzaani agiguza HK oba Kase agiguza HK kati eyo bamuwaddemu olwo ebyuma ebyo bwe bamuwa ebyuma bagenza okutandika okukola ekivulu kyabwe ekyasooka kyali kibuyaawo kyabasala nnyo ng'obuuma tebuganya okuyimba nga generator okwekyanga olwo yeetengeredde agenze ne baani talina bye yagenda nabo mu bakula Kizito manager oyo akyali mulamu Kizito manager omumanyi yoyo yali manager wa kulabako ebbanga lyonna bamuyita Godfrey oyo Kizito muganda wa ye mukulu wa Mbalire Kateeteeyi mukulu wa Mbalire yazannyanga nnyo mu abasudde omwo n'omwakafeero era gundi yamuyimbako basudde Mbalire ngenze nkutendereza wafuukira ddala olukoba era Mbalire oyo yazannya nnyo mu nnyimba za Kasozi Naiti ebbaluwa ya Naiti oli eyazannyanga Katembo oyo gwe bazannyanga ne Kasozi yali oyo Mbalire so yagenda n'abo ba Kizito ba Guludene n'abayimbi abalala bangi ne batandika ekibiina kyabwe naye ng'awakubwa jazz ate bakubawo ndebe kati music ono bafunyewo endebe nganda ez'ebibox ezo yes kubanga edda era bakubanga n'obuti akati okukakuba kubanyewako yes bali abasooka eddanga n'okukwata tekunnatuuka ba Israeli Magembo gyo banoonyeeko bakubanga n'obuti n'akuba akati ku kanne okufulumyaki okufulumya sound okubeera mu kibiina ekyo tebyali byangu byakaluba nnyo era ndowooza ogwo omwaka gwennyini nga guggwako ate ekyakabuladda nakyo wekijjira ekibiina kyakabuladda ekyakolebwa era basudde ne Kasozi bagenda era babiri olwo bavudde mu lukwata oba lukwata ng'esaanyeewo nyinza ogaa nti yali tesaanyeewo nnyo naye nga abanene ababiri bavuddemu bagenze eri ndowooza era obwali butakkaanya Kasozi okugenda ne basudde ndowooza bwali butakkaanya bwe wakati we ne mukyala Sise ndowooza eyali mukyala wa Moses Katende n'agamba kangende n'ono ne bagenda ne Hamani basudde okutuusa lwavaayo ate n'akomawo bupya okukola lukwata advanced nga oba bafunyeemu kale okusoowagana kuzze yes ebyo bibeerawo mu bulamu buno obwensi bwe tutambulira ensi singa ndowooza teyali mu nsozi teyandinyi so bajja nga bagenda competinga Kasozi akyanoonyawo yeekwata bali batandise ekyabwe eky'amaanyi competition yawo zaabanga zitya competition zedda zaalinga very stiff
kubanga buli omu awaali ng'amaanyi ge we yafokasinganga. Music wedda yali gwe ekyo ky'omanyi ekirungi gwe kyokola obulungi ky'ofokasinganga. Kasozi yafokasinganga nnyo, competition ye yalinga nnyo ku stage because he was a very good stage performer. Nga azanya bulungi azina bulungi kati ye competition we yalinga nnyo ku stage kakati eya Hamani Basudde neba nnyo ku tape ku kutunda olutambi compact ku compact yali nnyo competition ye yali awo kakati ene ya Paulo gwe twogerako ate ye yali mu bintu bingi kubanga yali wa stage nnyo nga dobozi lye ddungi kuba mu kujjako yali yajja yegomba nnyo Fred Sebatta poka fero kyovola beera bw'omuwulira ng'ayimba yagonza nnyo okugoba ku Sebatta. Yes, teyajja ng'ayimbanga ate bano ababiri abaakino ekibiina mwali yayagala agonde ng'oli kubanga bisoko naye gwoyinza okugamba nti mukiyita mutya mu luzungu akuwadde kyeyo ono omuntu gwojiddeko mulina ekigambo ky'oluzungu kyemukozesa akuwadde ki motivation ya motivating ye yali Fred Sebatta yajja yegomba ng'omuntu so competition yali awo Steve nti ono tape ono stage oli bwebiti ne bwebiti tutunulire awo nga baagizaawo ebyo ebingi Kafeero bye yakola bye byamufuulirawo ow'enjawulo kubana ababiri na oyinza okugamba nti n'amagezi yalina mangi omanye amagezi mazibu gakulabika omwana omuto eyakajja nga ali mu early 20s oba kale ayingira buyingizi 20s ayiye atya okukola gurupu mu biseera ebyo gwe tokiranga kyankizo kyamaanyi omwana muto kubanga muto myaka 18 bw'abanga alina obwongo nti kola gurupu n'aga amagezi gokka gamufuula ow'enkizo. Ekyokubiri yali nnyo booyi atawalana oba katukyogere bwe kityo nti ne bwe bali basowagana ye yasigalanga wakati awo ng'olulimi ng'ayagala kulaga ludda ng'ate omukyawa. Yes, ye ndowooza kaŋŋambe nti yali muntu oba yali ali appreciative bwe tuba tukikolera kubanga asiima. Yes, kubanga omulaba ne mu luyimba lwe olwa Kasozi agenda yagamba Kasozi yeyanzije ebukunja n'embikkulirwa essanyu ly'endongo kakati kyali kisobola omukaluubiriza okubeerako gwawalana oba sayidi gy'abeerako nga bano bonna abalabanga bazadde be kyeyava abeera wakati bino byonna tubyogera Sebatta aliwa yalimu ng'ayimba ate oyo nga bwalinnya nnyo nga bano n'abasinga okukamala era nga ye mukama waabwe emirembe egyo ng'oli waalinnye kuba ye ate yali abaddewo ebbanga ddene twogerera mu myaka gya 89 ng'ate Muzeeyi Sebatta akutte olutambi mu 80 olwa Saamu wange myaka 8 emabega oyo olwedde yali waalinnya bino bya mirembe gyakati ebyokujja ato owalampa oli omukadde yakusookawo oli yali wakwebuuzibwako olwedde nga ye ali positioned nga yavaayo n'adda mu super singers okola matendo kitegeeza Sebatta bano n'abasooka mu kisaawe butereevu emyaka nga 10 emabega 10 kubanga ofulumya olutambi yasooka kuyimba tanakwata lutambi nenga agenda yasooka kuyimbiriranga makanika yali musajja makanika bana abakanika emmotoka n'ebiringa ebyo so oyo yali ate ye waddanga ye positionings okusinga ku bano kati awo nga adda ku Sebatta amugoberera mu kulwawo ye Kasozi then ate awo basudde ng'asingayoko Kafeero oba omwaka then Kafeero n'alyoka addako kitegeeza oli yali siniya w'abano ababiri oba oli awo so bwekityo bwe kyali so Kasozi Kafeero akoze ekibiina ekibiina kitagadde awo gundi kulabako Gita Singers ne bano bagenze bakoze ekibiina Kasozi ne Basudde batandise okompitinga buli okulaba amaanyi we gali buli jjukira emirembe egyo
gyavanga ku teepu teepu bw'ogifulumiza ennyimba obuzito bw'ennyimba eziriko bwe buditaminiinga gemaanyi gaayo mu bantu. Yes, gemaanyi gaayo mu bantu. Kakati Katonda aleeta ekigezo kibiina tebakikoze mu 92 gwali 93 nga guggwako oba nga gutandika nkijjukira bulungi baali bagenda kutambuza ekivvulu nga mulimu n'omugenzi Mabirizi. Ne Mabirizi teyali nnyo wa kulabako naye yali nnyo mukwano gwa Kafeero. Kati nga Mabirizi ono waalinnya nnyo bamussa ku kipande ekintu ekyo nkijjukira bulungi ekipande kyali kinene Mabirizi ye yaliko n'ekifaananyi ekisingako okuba ekinene n'afa ng'ebipande ebyo babitimbye. Kyensinga okujjukira nkijjukidde enkuze nti kye baali bategeeza nti ono afudde. Nzijukira abavubuka baakomawo eyo ewaffe ku kyalo nga basalamu X awali Mabirizi. Namala kukula nentegeeza nti bano baali bategeeza ono omu ku bali wano tagenda kujja yafudde. Byali bya serious nga bategeeza ekivvulu ono n'afa. Basibiddeko olukoba. Baali bakitegese nga ekivvulu baali bakiyita batya biki naye kyenzijukira nti nalabako n'amaaso gange abavubuka nga basazaamu nga bagenda nga basazaamu kipande ku kipande. Kale ebiseera byo tomanyi bye basaza. Nali sitegeera lwaki. Kumbe babuulira bali abantu. Ne mmanya nti bategeeza public nti kuba n'abali ku kipande ono tagenda kujja yafudde. Nakitegeera nkuze. Olaba ebizibu ebyo ebijjolo kibiina kipya 93 bagenze beeyiye ono afudde. Kakati awe omwaka ogwaddako era wane wa Muzeeyi Diplok Katonda wamuweera oluyimba lwa Walumbe Zaaya. Walumbe Zaaya tukola bati bakabasajja bo olukyasinze ettutumu mu nnyimba za Uganda seza Kafeero mu nnyimba za Uganda zonna mpaayo olulusinga gundi ennyimba za Bongole Lutaaya kankubulire ennyimba ezisinga ettutumu bukyokuyimba kubeerawo wano mu Uganda ngenda kukubalira okkiriziganye nange mulimu Walumbe Zaaya lwe lukulembera ne mubaamu Merry Christmas naye ate olwo luli olwa Bongole bwe twogerera kati waliwo community radio eri okukuba Walumbe Zaaya etali emu ng'ebika wano saawa so ekyokuba nti dwo teluggwako bbanga lyonna oba Christmas oba Yidi oba biki kyekimufuula olw'amaanyi kuwago bakuba ku leediyo n'oluwulira osooka kugobawo baana obaani afudde muveewo mpulire babika kati mulimu ennyimba nga sooka omunoonye waatudde sooka omunoonye olumanyi ndumanyi mu masomero sooka omunoonye lwambaga sooka omunoonye waatudde sooka omunoonye baluyimba nnyo mu nnyimba z'amasomero sooka omunoonye lwa Diplok Segawa waliwo oluyimba balukwata ku lutambi tolulina waliwo oluyimba lwa Yirimu basiraamu bannaffe lwa Sulaimaani Mayanja kiriziganya nange tube lumu kuzisinga lw'amaanyi waliwo oluyimba lwayita oli wa mukisa lwa katikati oli wa mukisa Stabuwa Natolo oluyinza oluzanyirako waliwo oluyimba lwe bayita Gloria lwa File Bongole Lutaaya waliwo Sekukulu eyasooka ezo zezibu ku nnyimba ezibu ku nnyimba si za Bongole naye ngamba nti ennyimba ez'amaanyi ezitaggwako kakati nzirayo ku kiri nti lwe luyimba olusinga Sekukulu eyasooka si lwa Bongole Lutaaya lwa Bongole and kati bw'oba ng'omenya ennyimba ziri 67 nga Bongole alinamu ennyimba 3 kimufuula omuyimbi asinga Westole wa Uganda kisobola obutamufuula asinga kubanga ate Kafeero alina nnyingi zino ziri ku mulamwa gumu Christmas naye Kafeero alina Buladdina nalwo olutaggwa ku mikolo gya mbaga lubuulira omwana omuwala kyokka n'essaawa y'okuzaawa ate lwe lusubstitutinga Walumbe Zaaya ku bafu lwaki naye ng'abantu bangi bakubye ez'okufa naye Walumbe Zaaya bw'aba tazannye at least oba olinda saawa yakuzaawa amakulu nti oli yeefuga kino okufa kati mbadde nkuzaayo nti wano afunye obuzibu munnaafudde Mabirizi Katonda amuwa oluyimba ewa Muzeeyi Dipe ye Walumbe Zaaya olutaakwatirawo paka nga bagenze mu mpaka z'okuvuganya
naye abatwala Kafeero okuvuganya eri omusajja yamwesiga amutwale yasanga okusoomozebwa kungi kubanga waliwo abayimbi abaluddewo ab'amannya ng'aba Muzeeyi Ssebatta ba Mukulu Basudde ba Mutyabiima Bakasozi naye ono ne yeesiga Kafeero okumutwala n'oluyimba olufulumye naye nga terunnatundamu Walumbe Zaaya terunnatundamu wadde era nga bw'omanyi nga ttiimu y'omupiira egenda kusamba Ronaldo tagenda ogamba katutwale bano ne Ronaldo takola ki taliimu bw'obanga gwe oli wansi eyo toyinza kutabuka ogamba bwe tutadda wano na kikopo na buwanguzi onaatulaba era baalina okumugamba nti bwe tutadda na buwanguzi mugenda kutulaba balina kuvuganyaawo bweru Uganda eyungudde ttiimu Kabiriiti eyungudde Paulo Kafeero naye katwala Paulo Kafeero bamuvunaana kuleka basajja ngwaŋŋuli atwale nti lwaki otutoona omwana obwana agenda kukola biki agenda kukolayo ki omwana yadda muwanguzi era olugendo lwe okweyagala we lutandikira era oluyimba ava Egypt ate oluyimba okutunda wano amala ddu kuba Egypt ne lufuna maketi ya Uganda kiva ku kikuwa Egypt bye yayimba tebabitegeera ebintu ebisinga balaba drama eyalimu Mpolokoto wamuwulirako Mpolokoto wawulirako ku luyimba lwebayita Mpolokoto Pompo Mpolokoto Flavor dutegeeza ki kati teri amanyi si lwamaanyi wano lwamaanyi nnyo era kasita balukubashawo nyimba nyingi waliwo nyimba Kasongo mbonawe batono abalutegeera oluyita lwakuzanyirako wano lwamaanyi kakati okutunda oluyimba tekitegeeza kikyowulidde byowulira bingi ebisobola otunda oluyimba ebivuga bisobola okutunda oluyimba omuzungu tugeze ne bwogenda n'ovuganya abazungu omanyi lwaki ennyimba za wano zigaana okupenetratinga bayimba ekintu abazungu kye babasinga okumanya bw'ogamba nti kanseeneekereza eddoboozi mpanike ennyo ezo nooti yazikusinga omuzungu yazikola bw'aziwuliriza agamba kati ate bw'okuba mulide eggono lyaffe egganda omuzungu abuuza nooti bagiyita batya olusitakitegeera bulungi kakati era abasajja abatera okuyimba nga babeesinga nnyo ku origini yaabwe ne bakola music oyo ate be bafuuka international okusinga bw'olaba okusinga bano abaagala okupenetratingira mu kyabali omusajja ali Tanzania bamuyita muvubuka muto bamuyita Diamond akuba ebintu babiyita talabu talabu galinga byefaananyiriza amataalitali kati yeringa identity ya Tanzania saawa zino si wamaanyi eri ku international n'aba Nigeria bakuba kintu ne Kenzo wabaakola music omulaba nga ateekamu nnyo art byawano Kenzo bwakola ebintu byawano kati ekyo kimwanguyira okupenetratinga kubanga byabakola babeegomba okubiraba bw'okwata vidiyo n'oteekamu ka dining akalungi omuzungu emotoka ey'ebbeeyi ate omuzungu oyinza omukanga n'emmotoka ey'ebbeeyi tayinza na kukyuka atunule naye singa oteekawo awo emmindi ey'emimwa emukaaga omuzungu abuuza kikino kati ebyo abantu tebabimanyi nti byebitunda kati afubutukayo eyo ajja wano olutambi ate lutandika okutunda ku sipiidi eyayiriyiri kale awo wetujja okukoma olwaleero Paul Kafeero agenze e Misiri Egypt bamututenga underdog akomyewo nga champion ow'eggwanga Uganda yagenda ne Basudde yagenda bw'omusebo yagenda bana babasuswa ne babaleka wano batwala luli oluyimba baali bameka baali bavuganya baali bangi mu nsi eza Afrika ez'enjawulo ngamba wano Kafeero yakuba baani wawano yali ku appointment nga bona selectinga nze ntuttono ono amutwala ye n'atwala ono kyekyamuvumyanga nti oleko kyaba abasolo oleko kyaba bassebatta bamatiya buyima bali wano bonna abasajja n'otwala ono omwana kale banyabo ne bassebo bwe tutyo bwe tutandise olugendo lwaffe luno tutunuulira ebyo by'obadde tomanyi
ebyo bye wawulirako naye nga tewanyikira nabyo ate n'ebyo ebipya bye tusuubira anti no bigenda kukuyamba mu programu yaffe eno tugenda gikolanga ne smart ono ebigambo alina bingi nnyo research mungi nnyo tujja kumukola ennyimba nnyingi nnyo n'abantu bangi tujja genda tubanokolayo eyo gye bali nga twogeramuko nabo okusobola okuba nga omuzungu yagamba nti ng'oyagala okubonyaabonya omufirika wandiika kati omulembe ogwo ogw'okuwandiika tugenda tugudibya tube nga tuwulira era nga tulaba tukkiriza nti bw'oba owulira smart ne bw'omuwuliriza emirundi 3 ate emyaka egijja gw'oliba omukugu ng'oyigidde ku bano naye naawe ng'osobola okwogera ebintu bino eri omulembe ogunaabeerawo abantu bano tubasiibule njagala okubasiibula abalabi bo beebale nnyo okutwegeka amatu obudde buno nze smart Kyazi James Mugenyi Kiwuuwa muzzukulu wa Lwomwa weebale nange kunnoonya yonna gyonnoonyeza njagala okutegeeza nti abantu nja kubabuulira bingi byemmanyi naye ebirala bye nnaaba simanyi era nja kubinoonyerezaako mbibawe kale tweyanzizza nkwagalizza akaseera akalungi nze Sesanga Bate the Great akuume.